Bonna ba president by the way. Oli president w'abantu ono president wa Uganda. Siwe kituo kiri. Sebiri nedda ina side waningambye amazima nze ndi pasta muvire nyimirire eri nga nkubulize eri sobola ndani mbera wakati esumbe ndigazo nzere no kubulize totola kungamba kama yebazibwe lero soda avude mu kamera nkulaba nyonyo mu president biki akozesa omuntu kyo webali baliwo abantu abakwata dark world ya Uganda wano nga abantu gye bali some celebrity naye bibye bakola secretary temubimanyi mpoze mu byekyama banga wangambye Uganda tetebajja nakugambide kuli video y'abafango ni erimu ba mudogo naye kati bano bamanyi oluzungu abatulaba wano mudogo yinzo muwana mu luzungu nalowooza omuvuma nakuba kikonde abaana abo ebikola ebibali ebibatabulemu ekizikiza akaluluka tugendamu bakaita protest ki vote ekigamba protest kize mu Luganda protest sometimes mudogo akitegeye akalulu akawakanya akokuwakanya yes onye kalonde kakuume babakabba oyo sasi lyasokedde ku oyo yayimbe oluyimba wetu and that is what they call protestive vote noonya akalulu mu bungi kalonde mu bungi kakuume mu bungi then bakabba kalwanire naye waliwo tije babuka wakati wano yekola value kabale bwoba tosobola kabala akabala nga mulala kitegeeza dani ojabe yotie ya wakati gye babuka ya kabale gwe kalonde no kanonyo okole biki byonna kati ono ye kabale amanyi kye ayebali yeri vaito ne president waffe njagala agenda kugoba omusamba ogutudde ku gate ya parliament gususe okudelitinga ebirowoozo by'abantu basajja bato bavudde eno nga bazeekolera abantu kati ne badda kwekolerera ogenda kwesanga ogenda kuddamu omwaka guddako ng'oli yali nnyonnyonya agenza America tuteba nawe mu holiday bambi be yasuubiza eno feva bakibe taka bali mu kugoba kutaka ku kyalo yandi badali mukola ku ground ali America kati ffe tukole tutya ogwo musamba munzikirize nze nja gugoba nsobola n'ogenda musiyomo nengukwata nengutuga nesigugoba nengutabusi winasoka tuka ku parliament anti bampa olukusa wesimbe ogenda kati kiriwe kitini kati olaba bino bye tugenda kusabira abantu omuntu wabanga takwadde olukusa tisobola musabira Ushtegera sobola I cannot raise the hand ku mutwegu unless ongambi pastor nsabira Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusaneddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 865 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale nzingu 25 zega lino zoba kire tulimu eri mwezi gwa mwenda olida mwebale kubanga mulaba Export TV nzo omwana soda dani akutte kamera tuli mu studio tuteredde ntende 0770 mwenda nyanya 2 oba oyogera naffe butola in case of anything nate tukomyewo kuongere bwe twakuleka
okitegedde mukwano gwange aba God Hills bajjanja bavumuzi bakubireke namba yabwe eri awo wansi in case ng'olina obulwadde obukusoomooza mu mubiri gwo bagenda kutereeza owone okitegedde musumba wangi nsangayire okubonaku aye muna suka obukyeyire nsangayire kubonaku ebikuluma sirina ebikuddogumbya tidi isooka boyidye ndeka musoga olulimi just toyidi lusoga sirwidi bageza kunjigiza mukyalo naye ntamanyi nnyo kirya naye nga tuyiga mpolampola koddeeyo isooka boyidye naye ninayo omwana wange Romina Romina tomanyi timwidi ai abeerawo baby ejali waka myaka ngemi 2 years babuzeeko manyi olujja luwonye mukama yebazibwe amanye ganze Pastor Edward mwana soda yali abulamu naye kati yakomye nga awonye simanyi bimulwaza biki nzirayo babuze lwaki oddayo mbuyaddayo mukyalo kati munabuyukwe ali mukulima so kati muyambeko mugulire enkumbi ndabe nayilindako no prima just nyambala gloves I'm a planning farmer kale tuva mu spiritual purpose ayogera mude wangu okyanjula ba mu spiritual purpose bamita Pastor Edward Mugisa ndi wano kusabira eggwanga n'okuyimirira nabunti yenna mu Uganda kubanga video tuzikola mu lulimi Luganda Nancy buli every member of Ugandan is it broken or right arego ya lero gwenyi goli muzo simanyi kale buli muna Uganda yena joli manya nti Pastor Edward ali wano kuvivi kusabira ate ne office eri open era ne namba yokusabirwako tugigaba eri 07 nya mukaga 18 22 anamwemu eyo namba just mpaka WhatsApp fetufayo buli muntu ne mbanga sinza girina nga ndi busy komao nenjogera nawe twina crusade eri bukizibu tugenda nga 22nd spiritual purpose teranga nga konetakola kyekirungi kyaffe Katonda yakituwa ekyo so kati abayimirira ne spiritual purpose gwe sindika sene zona zosobola even you can use that number so akose iri number yokusabirwako tusobole kuweereza mukama kati uli mwaka gono Katonda yangambye buli ayimiride ne spiritual purpose nti empeera yo egenda agazibwa munsi yeggulu in fact kati nga bolabona aweereza nnyo naffe kati empeera yegenda yeeyongera iyo ya Mr. Soda eyo muggulu kati naawe wonoyimirira ne spiritual purpose osobola tujoininga naye ng'olina sente you send nogamba mugende mubulire enjiri budget zafulumye dda already abantu abali ku ground mobilizers mukimanyi naku zino bantu balokuka bangi kati mukama atuwadde ekisa muyimirire naffe mukama agenda kuyimirira ne family yo n'abaana bo n'emirimu gyo ebintu byammwe tebigenda gootaana mukama akumpeera omukisa 24 omwezi ogw'omwenda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu was fully nominated jo abeera 24 24 anti batugambye waliyo rapture naku 3 zisi mudda biri nyani yatugamba mwe nkomerere etuusi nengera kuwaliwo omusumba ejjinja mwe yayimirire n'abakusimu gyali kubazisa esimu njasi omunkuseri yalangirira enkomero ngena kusomeza 23 tuli wano tukada tuyinaayina oba yekwesewa oba yeyagenze omukulu yalangirira nga 2 mwezi oba danze nkubira abantu bange jjo nembabuza mukyali oba mwogerera mwetuse mugulu ntaabwe tuli wano kunsi bana abasumba kimutaatukole mukama tolaba nti wasindika Lucifer ne wasindika abasumba mama nzijamu nkubira ddala watusobola kwejja mubeeramu watusindikira abasumba okimanya abasumba you are contributing almost 60% kukubula kw'abantu almost 100%. Osanga omusumba nga alina ekigo kinene bwekiti eky'abantu ninga yonna gy'abatwala yabategeerera
ya influencing a decision n'obulamu bwabwe after death bwobanga gye buli kati ubadde oteesoote mwe abagenda otuzikiriza fe abasumba ati mwe abatutegeerera kati ate abasamize abo bawo kiringa bookera ku machano twa debate mu komera mbo obulamu bwa bulijjo bufuuya mulimu abasumba nga nabo basamize kati kyogamba tonabakwawo tunamanya tutya buli omu agamba Yesu kati buli omu bamulabira ku bikolwa bye ennaku zino babirongoosa kati kankubulira okimanyi mu Uganda teri musumba asinga Mama Fina kola charities atya okuyamba abantu kankubuuze mu busamize waliwo musamize akola charity nga Mama Fina baida ekigambo obusamize gyali ani Senkulu Kasiko Mutaasa nasinga Mama Fina Allahumma kamusinga n'omusinga obudde buno kozi Mama Fina eriyo bayambanga mpewo naye Kasiko Mutaasa kuweerawo akasente gwe wetwazeeyo weesinze nga njagala yoki sente za crusade akuba obukadde busatu ndokole crusade abalema batambula zinonyeze musabo bannaye ekyo omusiro omugezi yalya so lapu chat yabaddewo today is 25 yes nange ekiro mbadde nzukukanga omanyi saba nnyo ekiro nensooka nenekubako lwatusenga sibijjukira nako koza abasumba beerogoza ate no kankuwe musumba nabadde waffe ebyuko mukabuga mwajja omusajja najja nga alaba expo yanchalenjinze nnyo nga buli musumba ali kuno yenna amulaba era nga buli musumba abuli kuno amuwako comment bantu batulaba waliwo abantu wano aba nga ye ate yabalinze nze era bwendwawo nga expo yakola ki kwegamba nga bo baba balinze nze wano either mugenda buza oba okulungamya abantu abandaba mutumanyi kambabuulize Mr. Soda asobola kuleka nze mbuze abantu nansiganga ndeta ku TV nze ndeta n'abasamize tokimanyi kati gwoleta baaki bawulezi n'endiga bano abantu bemulina si bantu bakulu waliwo spirit of discernment weba tebalina spirit of discernment esobola kwawula nga mubalunda nga byana bito nti mukireka tekikwata ku paasi jja kuzija they have to test the bitterness and the sweetness of the world bamma ekitegeeza viewership yange basamize bagitwala kati kanwane basamize mwe muliko baludde okujja nesaawa yonna abo bennyini bayunga omusamize atidde nimba anyway Bobi Wine yewandisiza amaanyi wagalabi ekintu kimu kyengenda kwogera ku Bobby yakyuka nava mu palapase waba celebrity yakyuka najja nasala enviri nazijjako womanyi muntu kukyuka it takes time sometime so nze nsobolamu a credit ku kintu kati he is presentable takyalinga ensolo okitegeera ne kati ebigambo byayogera abisenga sengeka ayina ebigambo yagambye nti si tetugenda kulwana n'abantu oba si byamaanyi tubikolere mu mirembe. You understand? Such kind of speech is for leadership. Eba eraga nti someone has changed. Omuntu achoose. Okitegeera. So Bobby yatwise wali yadde batugaddeho kubanga nabadde ku office nga nina counseling good enough yagenze tukanga tumaliriza batugaddeho nga bukyali naye namulabye nga asanyuse nga abantu bamuwagira abantu bayimidde mu bizimbe ne balekanira waggulu. In fact I tried to capture even naka video nga ndaba nga ali musanyufu yawulidde eddoboozi ly'abantu nga balekana n'akuba omulanga n'akola bwati yakoze bwati ku motoka nga kiraga nti he is very happy. What is the meaning of rainfall in spiritual realm? Rainfall number 1 ekisooka abantu buli omu ayina ngeri gyakitwala. Ekisooka kabonero k'omukisa. Ko ekyokubiri oluusi baba bagiroze eyonono mukolo. Yes. Abantu bagiroga netonya ate waliwo abagiroga netatonya nga Minister Balaam towawulirako ng'ayogera naye gwe ng'oli mabega toddayo noye mu kyalo. Mbadde sibimanyi ebyo basobola ologa enkuba. Minister Balaam yagamba yayingira industry music nga yaloga enkuba nitatonya era nga gwe mulimu gwe nti enkuba eyo muyite Balaam agiroge
ye kake mukamuwera wali nagiroga tejja kutonya basi benkuba ne biyukwe gye bali nedda buyukwe gije mu bintu ebyo ate nze byenjogera ekyenjogera nkirabyeko nkugambye twali ku lusozi nga awo mbiko nga tukoze crusade emisambwa ne gisitula enkuba ne mugiroga ate ffe balokole tugiroga bulungi nnyo mu linnya lya Yesu musomba tugigoba point of information tugenda kwawula tubadde bakyali ne bikontono mu buyikwe is big ekyalo kyenkuba kye buyikwe kubanga kyange era kirimu abantu bange nze governor omupya ate batandise n'okulokoka ate ngenda kukukyalira musamize ku musamize anti musomba kano badde natwali linda ko tojjaako kintu kyonna naawe sagadde efe anti kubanga wembanga basamize bali mu kulokoka tujja kwawula kubanga ondeeta wano kuweereza abantu genda kwawula kuba kuli example embiyo zireeta buyukwe sigambye embi omusamize yafa yafiira bulanga ekitegeeza bulanga esinga embiko batusinga abo you cannot say that nape tuloge enkuba it is too big ojja kulembera tatya oyikwe kulinze buyukwe we have to put them higher than higher linda ko vayo tudde ku Bobby kuba yatonye kambabuulire ekintu kimulina okuyiga kiri kintu kimu nze siri munaki munabyabufuzi yes era juzi nali ngamba abantu nze mu ofisi yange abantu ba nupu bajja nembasabira waliwo aba MP ba candidates abamu bajja nga bagenda kufuna cards nga waliwo kavuyeyo mu nupu nembasabira aba NRM nina emikwano mingi nina abantu bangi otwaliddemu n'aba minister I pray for them basabira okitegeera bemanyi abantuukirira you understand nzo gamba kati musumba abadde ki so kwegamba nze I don't have a side olina ludda yes lwaki njogera ku Uganda eno kubanga mbadde mbagamba nti akalulu kakambwe abantu bagenda kufa abaana bagenda gundi mutasera bamukubye esasi kwano gwango omukunja atase kyokka nabagamba ne mbagamba bagenda bakubira bwerere mugenda kufiira bwerere wetujidde ku seti lere nakuzomeza 25 saa zibadde nga mu bamuyita mpozi mukunjani mukunja atasera katigoloza pound tagitute mu kujanja bekigere je bamufuwa ruli atwaliddwa awe waita we wandegeya bamukole scan cause eri afunye first aid esasi lyayise kuno nekubawo ekituli so bagenze kebiro bamagumba tegakoseddwa so tumusabire so why nti muntu wetujja omanyi kati mumanyi kutujeregerera nti mwe mulaba Uganda kufa ufi no tuba tulabula mulaba kufa kwokka mulaba magombe mukka tulaba nalabi sebo kankogereko tata Peter pastor Peter ngo tugamba mwe fe tulaba magombe nete dan story usali was he specific in mentioning amanya manya waliwo yayogera mu comment section sebo nagamba oyo pastor Ronnie ne pastor Edward nenga musuba yenji let me tell you I wasn't there but is teri kyesiwuliriza nga kiri wano umenya amanya alindako teri yo kyesiwuliriza ku expo we kitwale bwotyo yagamba ati baba tata watusabula naye ffe tulaba owa comment section yasabula omusomba yasabula anti kati wa comment abayongedde kusinzira information delivered mane mabule mwalina engeri ya receiving amu anti you can get something and you divert nze nagenda mugulu era magombe ndabayo ulabi banda gabulazi sometimes in dreams magombe nagenda nga bwe nali mugulu sibiri bino sibyagamba nti nagenze magombe era bimba nyumize benalaba ensiza za stane za wangalira mze nalaba era nazirabira eri engo ima muguru yes ngabandaga era bankyaza bucyaza wansi bine byemugamba nti nze ngenda magombe sigenda naku zino ndabayo bulabi bandaga bunazi nti kino kye kijja niyo discussion tujigobe ebyo dani ya ino bikole eguru abasumba bonna mikwano jange eguru
sometimes nze eggulu lye limbikulira ne kulaga bibi byokka bye biba biriwa nga era yandaze ekiro era nabadde nsaba Mukama n'angamba nti Uganda egenda mu kizikiza natute nga ndaba Uganda ngeri mu kizikiza nga tewali kitangaala. Kiki ekitutwala mu kizikiza? Ekitangala nga masanyalazi gavaako era Mukama n'angamba nti masanyalazi ge Uganda gagenda kuvaako nti emyaka 5 gyonna mugenda kubanga mba strugglingira masanyalazi nti bali company kira omanyi Katonda aba smart company yeri yajja ebadde kozesa ebintu nga replacing ebintu ebipya nga ikanikirize ebyo kati bano bazze bagezako kujjako kimu abawolereza bwolereze batuyisa bubi abantu abo nalabye kati bwembanga nalabye kibyera nkugamba nalabye kibi mweddeko mutujirako amasanyalaze mbuddo obubi okitegeera era Katonda yandaze amazzi gagenda kusalibwangako kubanga masanyalazi gasanjiriddwako kubanga nalabye ekizikiza nga kikutte ate abantu nga bakaaba enyoota yakulaze lwaki bigenda bbaawo kati bigenda bbaawo ndabo ndi mukubalabula there is no reason as to why they are going to happen. There's no reason. The reason I've told you because nalabye is transformer nga nvundu nalabye ebintu ebigenerating a power mu Uganda byonna nga byafa. We can't pray for that. How do you pray for it? Ebyo biba byakugula nawe. No. Ekizikize kijja mu Uganda. Unless now I've delivered the message. So we can. Kati but departments bagule mangu. Are you EDCL? Bagule mangu babifixing. Nze maze ku deliveringa bubaka bwange. Kati akalulu tugenda mu kalulu kati. Akalulu kageti sika kusagiramu. Protesting vote. Mbadde nkyanyonyola Bobby then nzire ku muse president yaja mwami bonna ba president by the way oli president w'abantu ono president wa Uganda siwe kitwa kiri sebiri nedda ina side waningambya amazima nze ndi pastor nyimirire eringa nkubulize eri sobola ndani mbera wakati ensumbe ndigazo nzere no kubulize totola kungamba kama yebazibwe lero so David mu kamera nkulaba nyonyo mu president biki kale omu president wa Nupu omulala president wa Uganda kakati kati gagenda yomba so oleeta omuzannyo nze munkubye mbolo okuba bya serious munezo nyo wamma bagambe amazima gali nti antutebudde nga asabira Uganda katuze mu bya serious buli bwengenda ku vivi ku lusozi ndeta Uganda nenjiteeka mu maaso ga Katonda naye sometimes nfuna good results but sometimes nfuna results mbi Katonda byabandaze okitegeera ate I'm not here to keep quiet mbani no kubi deliveringa okitegeera Katonda yana ebintu bindi biyandaze mu politics ejuzi yandaga nembagamba banaye ndaba Mukama yandaga okulwanagana mu NRM nali kucyanyo ndala sabyogerera wano nga ndaba okulwanagana mu NRM nembagamba banaye ekikonde kigenda kunyoka mu NRM ne munupu byatukirira twalaba Kadaga ne gundi ngabe kuba bikonde byenini mu maso ga muzeyi nani ne speaker yofuze sibitegeera bulungi ne speaker bitegeera yoteganye bya Katonda era Katonda yabindaga luli bwe yandaga omusota ku parliament kitete waliwo era wangamba nempulira but sirasa tebafa benasabira ne bara rescued tebabera rescued kato kimanyi nti Mukama yandaga nti ku mulyango gwa parliament waliwo eddogo sina ddogo lyennyini waliwo kizimu kibeera kirinzaawo ani akiteekawo gundi sitani yakiteekawo akozesa omuntu kyo webali waliwo abantu abakwata dark world ya Uganda wano nga abantu gye bali some celebrity naye bibye bakola secretary temubimanyi mpoze mu byekyama banga wangambye Oluganda tetebajja nakugambide kuli video y'abafango ne erimu ba mudogo naye kati bano bamanyi oluzungu abatulaba wano
mudogo yinzo muwana mu luzungu nalowooza omuvuma nakuba kikonde abaana abo ebikola ebibalya bibatabulemu ekizikiza akalulu ketugendamu bakayita protest ki vote ekigambo protest kize mu Luganda protest sometimes mudogo akitegeera akalulu akawakanya akokuwakanya yes onye kalonde kakuume bwe bakabba oyo sasi lyasokedde ku oyo yayimba oluyimba wetu and that is what they call protestive vote noonya akalulu mu bungi kalonde mu bungi kakuume mu bungi then bakabba kalwanire naye waliwo tije babuuka wakati wano yekola value kabale bwoba tosobola kabala akabala nga mulala kitegeeza dani ojabe yotie ya wakati ejibabuuka ya kabale gwe kalonde no kanonyo okole ebiki byonna kati ono ye kabale amanyi kye ayebali yeri vital ze kati tojja kuntiisa ebyo Bobby Wine is one of kati ndozera kyali muvubuka he is one of the people in Uganda abalaze nti I will step out ekitegeera kubanga teriyo tosobola no tuba mu ssomero mwe tuba mu debate osanga wali opposer ne kati awangula yatwala oba opposer oba proposer you understand so we kaba kalulu because we can't tell people nti if enjiri yafe iyagaliza Uganda you go and vote mugende mukole ki mulonde na ife we tuli kusabira we will pray for you, we pray for everyone, we pray for God to bring a right leader because tusaba mukama nakabada tulaga the right leaders because ne katonda angovude kwecho mpozi cha dogo ku parliament nchimaze kati linda kom olaba kati abantu bayingira we baba zeno babira na amanyi kati uli wayingira ku gate nga bamulonda eri iguli muzimu musamba gusimula mu byonna byaze nabyo byokolera abantu manifesto jaba abasuubiza musimu ogwo musamba guba simu good deleting compoze muntu tebadeleting gusimula guformatting ebirowoozo byonna byayingidde nabyo nalyoka akwata sente nalyoka ziwomerwa ajja ali full packet adayo akomawo mulala lulala we mumuwa ne mudamu mumuwa ajaba wayo sabuni ne sukali ne munyo okitegeera mpulira so ogwo musamba banaye singa nze nsaba speaker ani ampa olukusa ngende nze ngugobewo saba speaker mu luzungu kozi yafuga egyesiga honorable madam speaker honorable Annette, Nalongo Anita iba na ibingo padebi honorable Nalongo yanedade right honorable Nalongo Annette Anita Amongi Magogo lili musajja bawo no Magogo wafufa President Juzi yatukuba bazadde bali n'abalongo yatukuba wali enchikunabuza kipa gwe lwachi wavude mu goal so if you want a permission ogenda okusabira parliament saba mama Amongi okay nsaba abantu babiri prime minister ne speaker prime minister tumuleke oyo senga ceremony yo tumuleke oyo ye Allah negomba teriyo mutasa kubira prime minister ngana bacha omusanga mu church ayito moyo mutukufu omusanga wa DJ ngakuba yayimbe yayimbe nakaliye skin ngakakola bwati kabati sebo DJ na pancha omusanga omwana nabanyo tukozeke fuje mama no he's a good leader a good leader mulungi tafayo oba ofana notya oba genze watya oba ali mu ghetto oba ayimiride mpozi gwe toyagala kubeerawo kali tudde ku nup jango tu sidda kali tudde ku katonda kati bagenda kubaga akati
soda ya mugamba dda ku Katonda. By the way mutuleke okuweereza aneeno kumpewo nze sente luba lutalo kyenjaga kyenkola sijja aneeno tunule eno mutoto gutunuze eno wawanise ekigere maama. Ne president waffe njagala agenda kugoba omusambo ogutudde ku gate ya parliament gususe okudelitinga ebirowoozo by'abantu basajja bato bavudde eno nga bazze kukolera abantu kati ne badda kwekolerera ogenda kwesanga ogenda kuddamu omwaka guddako ng'oli yali nyenyonya genza America tuteba nawe mu holiday bambi be yasuubiza eno favor bakibeta kabali mu kutugoba kutaka ku kyalo yandi badali mu kola eno ku ground ali America kati ffe tukole tutya ogwo musamba munzikirize nze nja gugoba nsobola n'ogenda mu siyomo nengukwata nengutuga nesigugoba nengutabusi olinasoka tuka ku parliament nti bampa olukusa wesimbe ogenda kati kiriwe kitini kati olaba bino bye tugenda kusabira abantu muntu wabanga takwadde olukusa tisobola musabira kitegeera sisobola I cannot raise the hand ku mutwe unless ongambi pastor nsabira so kitegeeza nti mba nina okusoba kusooka ki kusaba lukusa sebo nze siringa Matayo nze munaye banzaala n'empisa yadde moyo mutukuvu anjogereramu sometimes mukama ampa amagezi nsonyiwa nabbi Matayo kali tugende ku kirala Bobby tonaba mu malayo bulungi jo kyabaddewo uyo yakoze je ekibuga Kampala ne ruli naye president Museveni era yakikola eri ekololo katolawe leta no just mbagala mpulirize bulungi ate gwe wayambadde yellow I have to nze nenyambala black to pay attention to details kyali ekololo babaye kino nga amaze kutta omuntu kale mukama ijo gabe nze kinabe kololo after kubana oli nali maze emirimu gyange juki akatimbera mbuyukwe mbera mu nnimiro nalaba ngo omukolo guwedde nga ndaba abalwanire emmere abajjamu amasaati abekuba ebikondo olw'essente benalaba nze awaliwo abali bakwata wano jeke bonna wabalaba Jeke ndeka saabalaba ani ali abakwata jeke police abo saabalaba iba mu police saabalaba gosaga n'okusaaga ndaba nnyo by'abantu ba bulijjo ne jjajja mwami ne yajjuza kololo chia yakikubye jjajja mwami is a crowd puller also yakikubye awo wabaddewo 1 million crowd people ayina amasannyalaze naye ate n'omuvubuka ono ssebo naye ayina jjajja mwami asingako mwami amasannyalaze gadde mangi walokose bantu 13 kuva mu Nuupu mbo ne bagenda mu NRM tokabakedde nateeta abo bonna jjajja mwami olabye n'abasajja b'NRM naye jjajja mwami lwali jigana akwata kiboogo alikuba omanya abaanokera ku makya ne bagamba eno transport gwe mumpadde kantuse nateete nkubye emmere ekyemisana leero nkiwonye ekisaati kyammwe mukikwate jjajja mwami olabye n'abali wansi awo by the way sometimes I can agree nti jjajja mwami ayinza okuba si mubi naye abantu abamwetoolodde bano badivertinga services badivertinga resources byonna ne babyekomya ng'ojja okola ekyamaanyi jjajja mwami agambe nti musumba Edi muwadde ebbaasa ya bukadde 10 butuuka obwa ngobera mu office butuuka obwa nze yakulese empaka akange nze yakoze ki mpaka akange kati nze temuntwalayo sijja bikkiriza ebyo agala kwetwala sisagala nze nabagamba nze kujjako nga president Museveni ye nyini yagambe pastor kwata sente nga yazimpadde obanga yampise obere mu wamagezi okitegeera nze I can't sibera mu ebyo nina obudde bw'okuweereza mukama I'm not on that time of seeking to go in the presence of president no I'm here to pray for them I have to pray peaceful country not seeking them You understand? I'm here to pray for my leaders. Nti mukama alete abo benyini nainga they are ruling in a good way. Era otulaga musabe nnyo kozi tugenda ati Katonda kizikiza kye yandage ekyo. It will happen so that it will happen.
tugenda mu January awo tugenda kulonda ate kankubuulire kati sawa zino tear gas zigenda kuba from now to January weteeketeke era gwe business yo gitereze bulungi because budde bwonna ojja kubanga oggalawo. But again on the other way around oli bwabanga ye Bobby nga jo mwagezesaako kufuna John Banais John nalabye nga security ng'ekola bulungi neeyimiriza eno Bobby n'ayitawo bulungi nga tekuba abantu ujja kuba bakubyawo nga baddayo kirabika abakozi bafujjo ne gundo oli okitegeera. So no, I'm telling you the truth. You tell them. Kubanga sometimes ne Bobby tebakiriza tuke ne ku ground okitegeera naye bamulese yabadde ne mukyala we naye mukyala we yabadde anyumye tuuka naabwe kyogamba tewamulabye first lady ate nawe ovudde wali eri Bobby afuluma nyumba bwati atulaga nga Pastor Muto ng'akola ki nga musabira kinabagambye nti someone mulabiraawo ng'akyuka bannaye omuggo gwakabye ku northern era bino byogambye mbu balance z'ensonga lwaki ntunudde eri misana tukuba tusizaamu kibooko fe tuleke mukwano gwange omukunja atasira ne munne yambadde okumpi omutwe guzimbye guti guno gubadde kibooko golowooza lwaki babakubi nze simanyi golowooza ki babakubi kati golowooza lwaki tebakukubi kyogamba gwe mundu sasi terikulaba golowooza ki babakubi simanyi oba baba bevumi Mukunja, we are sorry. I'm praying for your recovery, but we are talking ku bintu bino. Don't be excited noba extremely no genda no sukuluma no lowooza nti we mundu takyakusobola. Be happy. Why are they so happy? For them they are happy. Kati kiki kyoyogerako. Someone is still in the leadership. Katugo yagala akole ki? His time is coming. When is that time? It's coming. Gumikiriza. Chogwamba ogenda kufencha. So we are here. We are praying for country to balance. Nalabye n'abawala barasa nga begomba bana Uganda. I want to marry man Ugandan man. Why? Because it is a peaceful country. Pa connection yabo ngati wafune kubo. So it looks so kakuiga Russia. So what we are saying inti we are praying for Uganda and we are praying for the leadership and we are praying for the campaigns. Wabula campaign. Chensaba abavubuka wagira ngo ina magezi. Bonobera na magezi kubanga wali ku ballot paper tebalaga bino byolekanira. Babala kalulu. Bonobo wagide ngo ina magezi ojja kutuuka wali bulungi owo omuntu woki akalulu. Naye buli wagira ngo olaga oyine kifuba oyina amaanyi osukulumye kusinga emundu amazime mundeta. Me am telling you the truth because bino bintu twali tubiraba buli kadde ne mbagamba banaye Musayi Katonda yandaze Musayi nga guyika mu Uganda mu campaign tubadde tusaba musajja mumbonyabonya n'okusiba myezi n'emyezi nga Syria nsabira Uganda ate umala kusabira gwe noesula muddalu kitegeera kye twagala kyekyo tetwetaaga bad news. Respect security man. Waba kugobye edduka muviri. But according to the law you are not supposed to shoot an armed person. Katika nkubulire there is a spirit which rules. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc.
We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. The campaigns, which rules rallies. Waliwo ekyoyo ekifuga kiri against the laws. Ati kati kyo kiri above because it is spiritual. If you cannot control it, it will eat you. How can you shoot someone who is now? Anti chinkugambye, you need really to pray. Okay, it's like this. Omulenze yasabide Bobby bamukubyeko tear gas. Yes, if you're going for your rally, pray. Wamala kusaba gendayo. If bulanga kugenda kijja kubeera kizibu, sit on a TV laba musajja wo omalirize karulu kajje nga tofudde, because if you keep your life ojja kutuuka ekiseera okoleki oweeyo akalulu bulungi. Kati onoka waayo nga ekigere bakimenye oli ku ddwaliro. That's not the right way. Mbulirira bammwe nze because I'm tired kulaba nga babakubye ebigeri. Obadde obulira nze obabali Simanyi. bali mpozi Naawe kubanga nkyakwetaaga. nze nakalunga ngagoberera nnyo nga ndi mu nnyumba. Ati ono ye yakwata dda my advice because musabira sagala ku mulundi guno tugenda ku field protect the vote. But we have to clearing ground. Kusagula. Mutya. Mutya. Nga n'abantu mwenyine ebefula muwagira Kyagulanyi mulimu abamu abagala kumutta nga Katonda yabindagadda. Kati gwolowooza ye government bebanga ekirizo no yesimbeko terina buvunaanyizibwa kumukuuma. Erina omukuuma. Era mulale yaggwa nalimu nnyo naye nga banatandika okuba tear gas ne live bullets. Owulira order protect the VIP. Do you know the VIP? Yeah. Oh, watching. Yes, let me tell you one thing choino kumanya nti Uganda singo yo musajja oba akwatibwako sasi nga muli mu mugundi nga muli mu campaign ensebe kulaba. Ukitegeera. Number 2 mbagambye bulungi mu timu ya Kyagulanyi mulimu bambega ate mulimu abatamwagaliza. Ukitegeera. Number 2 oili yali amugwira juzi teyachuka nakola egundi kibiina kye bamuyita wekitiibwa sa Matthias Mpuga kati goloza abantu bangi abagala masanyalazi wa Kyagulanyi naye bagende kole byabwe tebalimu ate bamuli ku lusegere. Yes, when musumba by the no musumba ali awo. When I speak wembanjo geranze mulowooza nti uyo awagira Museveni. No, nze mpagiro nze siwagira kibi siwagira omuntu kufa. Ensonga lwaki Mukama ampa obubaka nti osobole kutegeera byenjogera wano bwoba no reacting to something oba ku campaign egenda maaso oba ku rally egenda maaso, don't overreact kubanga osobola kufuka sadaka ekyo kizimu we kiri kinoonya kisambwa kinoonya musaayi. Yes, tani wano bulikadde abayagala kunganya omusaayi afuke wa maanyi. Basibuli. Be careful, Ugandans. Be careful when you're speaking and be careful when you're reacting to security. Obudde buno bw'okulonda. Be careful. Omuvubuka obulamu bwo tukyabwetaaga kubanga gwe mugaga w'enkya gwe pastor wancha kugenda akola ebintu eby'amaanyi enkya okusinga nga bano bonna bowagira nga bakaddiye nga tebakyesobola nga gwoliko ng'oli mu 50s sawa zino okyali mu 20s okitegeera 30s bembuulirira mwebereremu
katusabe Mukama nsabira abantu bano obukuumi yona gye bagenda kutambulira leka Mukama taata balage kubo bikula masoga baleme kulinya ku magwa baleme kutomera ebintu baleme kufiirayo Mukama leka bamalaika babakuuma batambule nabo era babakuume bakomewo bawo mukisanga bafuluma bawo mukisanga bayingira mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina. Watu atulabye video eno neggwako bw'oba olina ekikunyezeza we are sorry just sharing a video eno giweko ne munno abatukuumira atakuumira mpeera baba. Export TV to the world.